Nziramu okubalamusa mwenna ne mbaagaliza omwaka omujja ogujjudde ebibala. Nkomyewo n'essula yaffe ey'omwenda nsisinkana Namutebi gye nkakasa nga yakuwoomera amatu go. Wabula era kankujjukize bwe twawunzikira tusobole okweyongerayo obulungi. Mu ssuula ey'omunaana mpalirizibwa okufuna omubeezi tulaba munnaffe ng'ennyumba y'obwomu emufundirira oluvannyuma lw'abasezi be twamanya ekikeerezi okuleetera empina okulebera. Era gye byaggweera nga munnaffe yali asazeewo afuluma okwetaawuluza aggalirwa wabweru mu mbeera enkambwe etyo kuba naye agasezi gaali gasembedde. Naye yayambibwa ne gatamulaba bwe yali yeekukumye era obudde we yabukeesereza. Tusembayo nga munnaffe atandika okulowooza ku by'okufuna omuntu lwaki lwe bayinza okuyita mu nnaku n'okusoomoozebwa eby'enkula ng'eyo. Kansinzire wano nkwongereyo n'essula yaffe ey'omwenda nsisinkana Namutebi. Obulamu natandika okubutwala nga bwa bulijjo naye mu bye nali nsazeewo okwenenya ne mbiddamu kabisibisi. Ekyaddamu okumpaliriza si lwakuba nali sikyatiirako ddala nedda, naye olw'okuba emyaka mwe nali gyali gyakunyumirwa nsi nasalawo nneme kuwakanya butonde. Ekirala ekyansindiikiriza yali mukwano gwange Ssentamu ataalekangayo kunjereegerera nga mbu bwe nali ndabika eyatomerwa endiga. Era mbu eno ye yali ensonga lwaki n'essaawa eyo nali sirina mubeezi. Kale olw'okuba nali njagala okumukakasa nga bye yali ayogera bwe bitaali bituufu, nayagala mmulage obusobozi bwange, kwe kusalawo okutandika okwepukulula anti bagamba oguliko omuseesa teguzikira. Ssentamu ono yali tagwa binyumu era nga yeezira kuwulira nti ku mutala gundi eriyo ebbinu, awo nga ne bw'oleeta ziiweetiiye tosobola kumulemesa kugenda. Oluusi bwe yabanga agenze yaddanga kiro nnyo ate olumu ng'aswirayo ddala. Lumu namubuuza engeri gye nnali nnyinza okuyitamu nange okufuna omuntu bwe tuyinza okubeera, naye mu kifo ky'okumpa amagezi yasooka kunsekerera. Yambuuza oba nali ndowooza nga olunaku lwa kukya Mukama neetikkira omuntu omu amunsuuleko ewange, era bwe namutegeeza nga bwe kyali tekisoboka nayongera ne mmubuuza ensonga emweredde okumbuuza kino, era kwe kuntegeeza nti singa ngenda mu maaso n'okwekuumira ewaka manye nga nali wa kufa bw'omu. Yaŋŋamba mbu ye mu mikolo gy'abeera ekiro abawala bamwegwanyiza agoba bagobe, era nti eyo gye yali yajja n'oyo eyali amufumbira. Ebigambo bye byankwata omugamba ne ntandika okwesunga olunaku lwe nasisinkana abanjayanira nange ngobeko. Namubuuza nate engeri y'okuyitamu okutambulako naye eyo gye yasanganga ab'ejjenjeero batyo, kwe kuntegeeza ng'enkeera w'olwo ku kyalo Kagga ekyali mu maserengeta ga Nkeesarukya bwe waaliyo okwanjula. Kale nga twali baakusooka kuketta ludda lw'eyo. Enkeera olw'okuba nali mu bwetaavu wadde twali twalagaanye essaawa 9 ez'akawungeezi nga ze twalina okusisinkana, naye zaagenda okuwera 8 ng'ewuwe ndi mutaka nga nsiriŋŋanyi. Yasooka kwewuunya bwagazi bwe nnali ekitaddemu kuba mbu ye yali tansuubira. Naye ebbanga lyonna linnamala ewuwe omukyala gwe yali antegeezezza saamukubako kimunye, era bwe namubuuza ku kino yantegeeza nga mbu bwe yali azzeeko ewaabwe era nga yali wa kumalayo ebbanga eritaali ggere. Nze kye nateebereza gy'alabika teyali wa kudda.
Obudde nga buwungeera twayolekera era engeri gye kyali nti ku olwo kaali kasiki busiki, tetwalina nsonga kutupapya era twagendanga tukyamakyama wamu n'okuyimirirayimirira. Era ku lw'ensonga eno bwe twalina okutambulira essaawa ng'emu twatambulirawo kyenkana essaawa nga 3 namba. Bwe twatuukira twasanga abantu beetala badde eno badde eri, omukka nga be baana baliwo, amasavu nga gasaala, kweggamba nga buli kisaanyizo ky'omukolo omuggumivu kiri wali. Kye neewuunya nasangayo n'abantu be nnali sirowooza nga mukulu wange Kibirige. Namubuuza bwe yazze okumanya omukolo guno, kwe kuŋŋamba nti mukwano gwe ye yali ayanjula, ate nze bwe yambuuza namutegeeza nti nali mperekeddeko mukwano gwange eyalina oluganda kwe yali ayanjula. Saamuganya kumanya kyama kyange kuba nali nkakasa nga tewali wa kumpagira. Obudde nga butandise okukwatirira, nalinda eyali andeese atandika okunsongera ku miramwa, wabula nakanda kulinda nga buteerere. Mbudde buno yali yatandise dda okwetala nga namutale omunyage kente, era nga tekikulobera kulowooza nti yali omuteesiteesi. Saawa nga 4 ez'ekiro yajja mu kitooke we nali nsitaamirizza, nambuuza oba nali nnina gwe naakwasizzaayo. Nga mmaze okumutegeeza nti nga bwe nali nzize era bwe nali nkyali, yansekerera busekerezi. Yaŋŋamba mu ngeri ebalaata nti n'okunsunga nti nga bw'okyali mwana muto ayonka, sigala ng'ogamaamidde tovaawo, ngenda kukuleetera. Olw'okuba nali nkimanyi nti saali muto nga bwe yali ayogedde, nabawe nali nsitamye, omuyiggo ne gutandika. Nasookera waali bafumba, wabula olwali okutuuka amaaso gaggukira ku mukulu wange bwe nali saagala amanye, era oludda lw'eyo saabandaalayo. Bwe nava eyo ate nadda mu kidaala ewaali wasibuka embuutu. Nasanga ekiri eno si kibejjo, ng'abazina olowooza amagumba tebazze nago. Era mu bo mwalimu n'omuwala eyansamaaza n'akunakuna. Ekisooka yali azina musanyufu, ate n'ekirala n'emukubiibya ye yansingira banne. Oba ndowooza lwakuba yekka gwe nali ntunuulidde, nange awo simanyi. Natuula ne nzikalira nga kye nnoonya mwana muwala ono mube kumpi, wonna we nfunira omukisa lwakiri mu ssuula y'ekigambo. Mu kkubo mwe baali bayise okuyingira eddiiro, era mwe nali neekakasa nga mwe baali ab'okuyita nga balifuluma mwe natuula. Bwe baamala ogwabwe ne batambula nga balifuluma, wabula omuwala ono yali tasanyudde nze nzekka, era ye yalwawo okuva mu ddiiro ng'aweebwa ebirabo ebitali bimu okumusiima. Nga bamaze yavaayo, wabula yali anaatera okutuuka we nnali ne nnyimuka. Nali nkutte endeku yange ey'omubisi, naye bwe yali ampitako mu bugenderevu ne mmwekoonako n'ente endeku n'egwa. Mukazi wattu yeekanga nga bw'apapa okugirondawo ataakirize omubisi gwange obutayiika. Nga tannagikwata namubaka omukono, era mu ddoboozi ery'eggwawo ne mmugamba nti, munnange tofaayo kireke. Yanneetondera, wabula ne mmusaba aleme kufaayo kuba kye yali akoze temwali nnyo ggumba. Yayongera n'anneebaza olw'okuba n'ekisa, wabula nga mu mutima nfe essanyu. Namwebuuzisa nga atamanyi nti, obwedda mmwe muli mu ddiiro nga muzina? Ko ye nti, weewaawo ssebo. Mu ngeri erumirirwa namuddamu nti, ndowooza enkalamata ekuli bubi. Yanziramu nti, ekyo kituufu, naye batutegekedde dda olwendo lw'amazzi, era nkakasa bannange bo bamaze n'okweweweeza. Nga bwe nsekereza namugamba nti, amazzi obuzzi? Era wano we yamwenyeza ne mpulira ng'ali mu bire.
Nayongera ne mmubuuza oba yali afaayo singa mufunirayo ku mwenge, n'ayozaako mu kamwa, wabula n'antegeeza nga ye n'omwenge bwe baali tebalima kambugu, mpozi omubisi gw'embidde. Mbudde buno omubiri gwali gutandise okusumululwa era nga gulinga oguyiriddwa endebe y'ebiyenje. Twatambula nga tudde ewaali Kagutunda era nga munnange afaanana okuba nga bye nnali mmunyumiza yabiriko. Emikono gye yali agikwatidde emabega wansi w'akabina ke era twatambulanga atunudde wansi nga yeesuukunda mu kimpowooze okugattako okusambirira obusubi ekyandaga nti alimu ensonyi. Oluusi bwe nnabangako ne kyenjogedde ng'ayimusa amaaso ge agaali gaakanga sitima ng'agantunuuliza olw'amasannyalaze g'omukwano ne gampalula. Nga tutuuse ewaali Agutunda namusaba alagire bamupimire gwonna gw'anaasobola okumalawo nze nsasule. Yansaba tutuule anywere awo okusinga bw'anaasaba ogutaamumale oba ogunaamulemerawo, wabula nze eky'okumulemerawo saagitwala nga nsonga anti nali nasiimye bannange. Nga yaakatandika okunywa, Ssentamu yajja. Yatusanga emboozi egudde amakerenda n'omuzinyi ekintu kye yeewuunya, anti olw'okuba yali amanyi nga nalimu ensonyi teyansuubira kusitukira mu muntu alinga ono. Era olwandaba nampanikira ekigalo teyalwa n'addayo. Nze n'omuntu wange twanyumya bingi omuli n'ebyo bye siibanyumize, era nze naye twamala kyenkana essaawa 2 nnamba ng'emboozi enyuma lutali luno. Mu kusaba omubisi nange naweebwa, wabula twatuuka kwawukana nga siguunye nako, anti obudde nali nnina bwetegereza nsingo biseera bwe ntyo ng'obunywa sirina. Nga mwerekereza yaŋŋamba nti, amannya gange yenze Namutebi Alice, ofaayo singa nange ondeka mmanyi ku gago. Ko nze nti tewali buzibu munnange, nange nze Kawooya Simooni. Era bwe namala nantegeeza nga bwe yali omusanyufu okunsisinkana, wabula nga nze ne bwe sikyogera amaaso go gaali gakiraga. Bwe tutyo ne twawukana. Amazima omwana muwala ono n'akasala ekkubo teyakandekaamu, era yadde twali twawukanye nze nasigala neenyumiza nga ngeegenya engeri gy'abadde ayogeramu, era oluusi neesanga nga nkuba ebikonde mu bbanga mu ngeri ewaga, anti kye nali ntuuseeko lyali kkula lyennyini. Sitera kusiimasiima, naye omwana w'abandi Namutebi yali yayitirira bannange. Ekisooka yali ayogeza kisa, nga bwakutunuulira osaba Mukama aleme kumala, era wano abaali bagamba mbu omulungi tannaba kuzaalibwa navaawo mbawakanya, anti ono omwana ng'aweesa n'abamuliraanye akabonero. Eyo mu kiro Ssentamu munnange yantegeeza nga bwe twalina okudda ewaka ng'obudde tebunnakya, kuba mbu yali ayagala kwebakamu enkeera asobole okubaamu n'oluyingo olunaamusobozesa okubaako ky'akola. Era nange saamuwakanya yadde ne tulikwatako. Twajja mbuuza wuwa gye nali nzija obuvumu okusimbukira mu muwala ow'omulembe bw'atyo, anti mbu wadde ye mu bintu bino yali mukuukuutivu, wabula yasinganga kwegiriisiza mu batalina bulungi muwendo, era nti omuwala ng'ono yali amutya n'okumutya. Mu kwogera bino byonna nze essanyu lyali livula kunzita, era nga ntambula nzimbazimba ng'omuyiwemu eŋŋano. Wadde ffembi obutali butebenkevu ekitundu kyaffe bwe kyaliko baali tebatunyumiza bunyumizi, naye tetwalina nnyo kye tutya, kuba ffembi tekwaliko luyongoyongo. Naye Abaganda balina olugero olugamba nti abayita ababiri era ddala, anti naffe nga tubulayo akabanga si kanene tutuuke, ffembi enviiri zaatuva ku mutwe n'ekyaddako ttooki munnange gye yali akutte kuzikira. Engeri amaaso gye gaali gamanyidde ekitangaala, ttooki we yazikira enzikiza ey'amaanyi
lyawamba nga mpaawo ky'oyinza kulaba. Mu nnaku zino wadde omwezi gwali gwaka wabula gwali tegunnatandika kukeesa era we twasimbulira gwo gwali gwamaze dda okwabulira eggulu. Nze nasooka kulowooza nti obuzibu ali buvudde ku manda aga ttooki era nga kyekigiviiriddeko okuzikira, wabula ekyatwewuunyisa nga bwe tugitunuza gye tuva ng'eyaka ate nga bwe tugitunuza gye tugenda ng'eddamu ezikira. Ssentamu yantegeeza nti mu maaso gye twali twolekera waliyo omusezi era nga mbu ye yali avuddeko kalumanywera ono yenna. Namubuuza kye tuzzaako era n'antegeeza nti twalina kuguma tutambule nga tudda gye twali tulaga kuba mbu bwe tunaamulaga nti tumutidde yali wa kutulemerako mpaka. Twatambula wabula ng'embuyaga ekunta okukamala. Okumanya yali y'amaanyi, oluusi wagiranga n'owulira amatabi g'emiti nga geekaaka ng'agagenda okumenyeka, naye mu mbeera eno yonna ffe nga tukanya kugenda. Omusezi ono yagiranga n'atuyitako emisinde n'adda emabega waffe ate oluusi ng'ava ku ludda lw'ekkubo olumu n'adda ku lulala, naye mu kufuumooka kuno kwonna ekiyitibwa ettaka yakyesamba anti ng'ayita mu bbanga. Teyakoma okwo, yasitula enfuufu ey'amaanyi ng'erimu n'otuyinjayinja olutonotono otwatugwa mu maaso, embeera n'eyongera okukula. Twali tulowooza nti ali omu naye tugenda okulaba nga baweze. Baalina amajambiya era wagendanga okuwulira nga balinga abagawagala ku gannaago mu bwangu obw'ekitalo wamma n'ofa okutya. Omu ku baali mu maaso yakuba mu ngalo ne zaaka omuliro ng'ogwa ttanuulu era wano munnange we yaleekaanira nti, "Saanukula amafuta omuyiire." Bye yayogera mu kaseera kano byannema okutegeera kuba ku ffembi mpaawo yalina mafuta, wabula bwe baawulira mu mbuyaga ey'amaanyi yavulako akatono okutusuula ne bayotta omusubi. Neebuuza ekibaddusizza nga sekitegeera era wano n'ettooki eyali ezikidde yaddamu okwaka nga mpaawo magezi mapya gasaliddwa. Bwe twali twavaawo na misinde mpaka kutuuka wuwe era eyo nange gye nasula. Namubuuza gye yajja ekirowoozo eky'okwogera ku mafuta ge tutaalina na kulina era n'aŋŋamba mbu yali yawulirako nti amafuta n'abasezi kabwanango era nga gasobola n'okubamaamulako ekitambo. Kale mbu eno y'ensonga gye yajjukira n'asalawo akuba ejjinja mu kisaka, bw'atyo Mukama n'ayamba. Namwenyumiririzaamu olwaki yali akoze kuba ku mulundi guno singa nali bw'omu eyange yandibadde yavuunikwa dda. Obudde bwe bwakya nadda ewange wabula ng'essanyu eryampeewa Namutebi kyenkana si kyayina. Bwe natuuka ewange nayingira buyingizi bikunta nange neebakeko, anti we nabeerera ewa ssentamu otulo twambula nga buli lwengezaako okussa omutwe wansi nga mpulira majambiya bwe geesooza olw'amaaso n'enzibula. Nga wayise ennaku 3 Namutebi yajja ewange okundaba kuba nali namulagirirayo era olw'okuba amagezi gaali gamwesera yali tasobola kulemwa kuntuukako. Nga tuli mu kuwaya ebimu bye nayogera naye mwalimu n'ekyobutali butebenkevu Keesalucha bwe yaliko era ng'okugwa mu nju obwa Peke kyali kimpisa bubi nnyo. Ensonga eyanjogeza bino nali ngezaako okumukkirizisa ajje tubeere ffembi kuba yali yankakasa nga bw'atalina mubeezi era nga naye mu kaseera kano mbu yali alinze omuntu gwe yali ayinza okwesiga n'awa omutima gwe. Era ebigambo bye bino byayongera kummatiza nti kye nali nayagaliza embazzi Kibuyaga yali ansuulidde kuba nali sisobola kulemwa kumumatiza nga bwe ndi omwesigwa. Eyo yebadde essuula yaffe ey'omwenda nsisinkana Namutebi. Bwetyo weerabise, bwetyo bwebadde mpaka omulundi ogunaddako era bwe tunaakomawo n'essuula yaffe
ey'ekkumi etagenda kuba nnyangu. Essuula ey'ekkumi ndiwo ku lulwo anjabulira. Atakuumira mpeera abankuumire mpaka era bwe tuna